Leteddwa ku poliisi wano twagala tubuulire sireeteddwa nze neereese kale kyonna kyekiri ensonga muzimaliriza mutya kuba bigambibwa Nashikulo byakuwaabiti talina byakukola byalina okukola ebyokumpabira okukola ki ajja agenda kuyingira muno tugenda naye kuva mu oyo ajja agenda kuyingira mu mmoloka ono driver wange atuule wano bwetuula mu mmoloka galawo ate bino nkwasa biki bikwata obuusobola muzeeyi kati tubuulire ebibadde munda eyo bagambye batya bagendize ku due diligence balabe ani yakubira munne nakubandiwa naye yakubandiwa kyekyo kati gwe bakuguddeko musango ki tebakugula nze omusango sinagutegereko banziguddeko sitegedde musango banziguddeko kati obadda muli mwogera ku biki twogera bwogeza ebize bibaawo kuba mukazi agamba mbubadde ng'omutiisatiisa nze lwasala nemukubiddeko oyagala kumutta ko kekatusanze eyo gyenadde ngula mmotoka nekajja esimu nekatandika okwogera agamba olwasa ankubira essimu buli kaseera oluvannyuma nekajja nekaloopa wano nesaaka zembi kayogedde kakati omukazi wayogedde n'ebigambo bingi lwasa agamba mbu olina ekintu kyewamulekera oba kisiraani oba kiki biveeko kaali kabisiraani ko kenyini nga kakazi mbu olina ekintu kyewamuteekamu kaali kabipali okukoleka agenda nfuna ssente naye nafuna nga yadde omutwalo luli nga kakyaliwo katasobola kufuna yadde omutwalo kintu kyekyo kyagamba kyewamuteekamu simanyi kalina ebisiraani omusindikira ebyokoola ekiro bannaye byo byonna byalwali kwagala kunyumisa amoozi bakakwata ntikwogedde kulwasa ekintu naye nga buli gyalaga gyapangisa omunoonyaayo lwasa manyiyo naye gwe eri galagi walulu nabadde ndaze galagi bw'otuukawo tewali nju etegereka n'emu mwasula ate oba kikoze bimbadeyala bano bakole due diligence tugendeyo mulabe tosula omuntu ng'ali mu Kampala yeekolera tosobola mukkiriza kusulawo wali galagi mulimu bamakanika kyafu mweyawukana ne Nashikulo mu bulungi mu bubi nze simanyi oba bwali bulungi oba bwali bubi kuba yagenda mbuwajjanjaba mulwadde nekitegeera nti tewali mulwadde yali bibyo birala teyadda nalowooza ngenda mukuba ndowooza kuba mukazi watuuka n'okulangira ebitundu bye ebyekyama ate nze anangira ebitundu byange byekyanze nina obuzibu nze nayogera nti akasiro kekaddugavu akaki mundeke ngende akakimuuza mundeke ngende akaki wabula kituufu akasenguka bizibu kati bwasitula emyezi 3 wegiggwako ate abaana azijjawa ngadduka era agamba yakomeredde mbu abavubuka kati gyabagenda mu abasajja abakadde yabakooye muyina ebizibu genda omwagale tawali muvubuka genda omwagale tawali mutawaana muyina ebizibu era aboneredde newali ogenzeko mu kikomera kye mu budde bw'ekiro kuba agamba alina obujulizi omulumba nnyo nze ye kankuleki situdda mu kigambo wangi nze ngende mu nju y'amasikiini wenso tumanyiwo manyiwo usula mu kalina kale nga ngendewo emasikiini nkoleyo ki nga nkoleyo ki nerwaso yakobodeke kalinde Nashikulo nerwaso obonyebonye n'ensonga z'omukwano kiki nja kufuna omutuufu ojja mulaba ate watugamba Nashikulo bwoti era bw'obeera oba bwasookerako yakutambulirako muveeko yani gwe wasookerako gojjukira muveeko ngende erina ebikukola bira bingi bubaka kibowa Nashikulo Nashikulo alinga amazi tagenda kusiba kati nobwedda tumanyi bagenda kuteekayo nze nasi era abadde manyi bagenda kuteekayo naye muli balalu eyo kesi ngensibya wano mmoroka nga maanyi waguze moto wazemu n'okwata ssente nze Emmanuel Kawesi wazemu n'okwata ssente lwasa amazzi gadduka lwasa wazemu n'okwata ssente nga simanyi mufeeyo
oyagala twokyayo mukwata obuntu bwabwe sina sente Lwasa wazze musibe sina sente Lwasa wazze muno okwata sente wamma ggwe kati ogamba ki yankutwale kugawera nigira kutwale ku ogamba otya maama bulungi yadde n'akamu n'akeddagala ate kiki but at least nfunye justice obwedda kyenjagala Lwasa ayimirire mu maaso atunnyonnyole kiki ekimuntambusisaako tubisolo binze byonna yeewozezaako tuluddeyo nnyo okubanga buzibye tuba badde agenda kusulawo mbadde nsaze waasulewo naye waliwo oyo omusajja omunene amweyimiridde muzadde annyonnyodde buli kimu nga ndaba yagenda okweyimirira kwali nga tukomawo nga 8 nenzikiriza tugenda amaloboozi gonna Lwasa ge yankubira ne footage tubikwata ate printouts zitwalamu ka time kuba bakinnyonnyodde nange ate nenkirala nga ne printouts zenyini zitwala tebagenda zikola lunaku lumu bazikoleki oba amaloboozi gajje so nemba nga mbirese naye nga tukyagendera ddala mu maaso kuba nze nganya otuula naye kuba badde banga ntuule naye ebintu biggwe sisobola kutuula na muntu kumala nsonga lunaku lwaleero ku kyobulamu bwange kuba bonna kyebabadde baŋŋamba ntuule naye ensonga tuzimale bamuteekeko okuba nga tantambulirako okusinziira ku magezi ga Lwasa nga bwe mugamanyi mwenna magezi mabi akkiriza ekintu era nasigala nga akutambulirako kyevanjagadde tubyongereyo tulete printouts tulete buli kimu ekikakasa era ekikola ki ekikakasa era ekiprovinga wekizo bagamba so tugenda kudda nga 8 afunye bufunyi bond ze madde nsibyello abeerewo nga nange wansengula naye abeerewo naye bwe tumaze bagamba byetaagamu era okuprintinga amaloboozi naye nga omusango sigujjeeyo era nguleseeyo kuba nange spendinga sente okusemukasemuka ate nkikooyi sikyadda ku kyeyo njagala kubeera omuntu Uganda eyeeyagala okwagala Lwasa saza musango era nsobola nyongera bwongezi kwetondera Abannayuganda nsaba munsonyiwe ekyanjagaza Lwasa saamanya njize era bwe njize n'envira ddala ku basajja siridira basajja ogambye oyagala kudda ku bavubuka abasajja abakulu obagobi laavu kati obudde buno yo njitya olaba omusajja gwe nayagala obulungi nembavuma mwena nembagoba obudde buneeno yate yandiisa akakanja Lwasa obadde omuvunaanya misango kyokutwaliza ewamu kuntambulirako yajja ewange ekiro ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ate nga yasooka kunkubira dadde before ne bakyali be nga bankubira then ekiro ne bajja ewange nabekangira ku geeti kyekyo kati bwe mubadde mundeyo mu kafubo nga mwogera amukkiriziganyizza ku biki tewali betukkiriziganyiza nako kuba babadde baŋŋamba nti ese naye bamuwandiise ekiwandiiko nga taliddamu kulinnya like batekawo oba sentimita oba biki byonna nze mbadde sikyagala kuba Lwasa yeefuula nga baŋŋamba tumuwandiise fwe tukuwandiisa omuwana n'afuna obuzibu oba n'asemberawo oli eddakiika eyo biggwa ne mbagamba nedda tweyongereyo simba simatidde nga tubikomezaawo ku ntegeera ya Lwasa entegeera ya Lwasa eri etya gwe nga amazeeko naye akabanga nti akusonyiye apretendinga nti akuvuddeko n'azanya gemu paati ddu ate nga bakifeesa abayina kiva olaba ntidde asobola okugamba nti kankwebaseemu omwaka n'akuleka kivola njagala tweyongereyo buli kimu tukizuulira amazima bwe tubadde twogeramuuko naye wano atugambye agambye mbu tajjangako wo era munne akayumbako kamanyimbo akagalagi agambe kagalagi apartment yange ya 9,000 okitegedde wali abamasikini ya 9,000 kalina yange 9,000 ey'abamasikini buli mwezi ne wooba ozzeewo n'olabawo yes maaso gaayo waliyo galagi ate galagi eringa wali yajja ku geeti yange era kyova olaba bagambye nze ndiredde okuleeta gundi videos n'omuvubuka yakwata videos ye nga ye kale obudde buno bamunoonya era bagenda mufuna kuba akawunti yetugiwaddeyo naye agamba gundi eyo yabadde ng'agisasula Lwasa oyabulwa ekyokulya asasula egundi nga n'emmotoka bamuvuzeeko obuvuzi mugirabye mmotoka yaguze empya yebyemuke nemuba temutegeera nanti kwanti nkugambye yebyemuke emmotoka mulabyeko nti Lwasa bamuvuzeeko mukyali wamuyamba amuleete kuba badde yatidde nejjo yatidde era kibulaya kati atajjidde mu kaseera nga tugenda kumunonako kimafiya
abadde agenda kukakasa ekimafiya kyagenda okunonebwako era lwaki abadde obwedda akkakkanye kati lwaki yeereega asoose n'agamba n'abantu mbu omukwano gwe gwali gumuluma bwe ntabuse n'alyoka abika ebimwa olabga mulabiddeawo ntabukidde Nashi biki byogamba Lwasa bye yakuteekamu kuba gwogamba alina ebintu bye yakuteekamu saagala bigendamu saagala gendamu ezo ensonga zonna because ensonga ziringa za court right now so sisobola kwogera bibadde eyo kusinga ku ekyo ekiriwo kyekyo n'obudde bubona obuzibye ogenze n'ogamba nti ensonga zino mugenda zongerayo bw'okoma ogenda kufuna print house biki tulaba Lwasa bamutadde ku bond kiki muli ekigendererwa kyange nga bwe bagenda kasimu k'emirundi 3 Lwasa ntambulirako kati ewookusatu wenkazi nakasulawo wiiki 2 ate yazze ekiro ate yasooka kunkubira bw'obeera ggwe ani amulagirira oba tantambulirako ani amulagirira era lwaki abankubira ate nga kyali bwe yasooka okubira naye nankubira naye amaana najja ate najja kiro ate nga sikolagana naye ate nga aludde nga ntambulirako yensonga evunanya Lwasa siri safe ng'omunauganda ate manyi buli kimu asobola okukikolaho era abadde ze ne bakifeesibe ate bakifeesibe bennyini bankubakubadda ne mbaloka ku poliisi olaba nga badduka bamalevu tobalabye badduse ne bafuluma kuba bagambye ontyo mbafunye era babaddaze nabo be bamutambulirako weebati badduse 10 era banatumiza abalala mubalabye era be bamwemidde abalala batumiza nga bali bonna babaddaze nabo abamanyi nti no kaweddemu era olukyogeddeko buli omu afulumye mpolampola sizeemu kubalaba ebigambo ebiri ku social media biraga nti wayogera nti omusajja alina ebintu byakusindikira saagala kuddamu ezo ensonga olw'ensonga gayo mu musango tugwongeddeyo buli kimu kigenda kuvaayo mu bulungi bwakyo nga bwe kirina okuvaayo obadde maze mu relationship bbanga ki ne Lwasa namala naye emyezi 6 mu wakaawe emyezi 2 wabweru gye namala naye nayoka naye mu January omwaka guno nayoka naye mu January so wanneewuunya okuba nga up to now ndira ku nsiko olwa Lwasa noba mukwano gwe gubasumbuwa sesirina mukwano naye yadde n'eddakiika n'emu era bena tebina byebinkwatirako n'omukwano gwe agenda akwana abalala ko munnaye twana extent otuuka omulangira ebitundu bye ebyewansi nga bwaliwo okujampinga anti abadde ansiriwalirako ofuna omulala Lwasa wakujampinga bujampinzi saagala kuddamu ebyo nze njagala ddembe lyange ng'omunauganda sigala kuddamu katemba saagala kuddamu katemba ina njagala ddembe lyange ng'omuntu justice mbeere nga ntambula ndi free naye bukyanga nve ewe siina mirembe eno mbeera muwasiwasi mbeera mukulobaloba mukumagamaga ngofuna yagenda kati oli safe ngenda kubeera safe for these days I'm very sure niba ne Nash kati ninyi singa ekigendererwa ekyo tekituukirira tekisobola butatuukirira Lwasa alekerawo okukola byalina tekisobola butatuukirira olina ekigendererwa ekisiba Lwasa ate kati mbadde enkoze ekyo ekimusibira era lwaki sigaddeewo omusango njagala ddembe lyange ng'omunauganda njagala obulamu bwange yanswazasoza dda yanyambula dda mwena mwabiraba tekafuka tekakola ki byonna nabigumira kati atandika n'okuntambulirako andeko bandi naye nga nina emirembe gyange ndya nnyo mbeera wenjagala saagala kuyingiramu ebyo kyenjagala ddembe lyange munauganda nga Lwasa takyantambulirako era kyekiriwo kyentunuulidde kyokka nga tatunula nawendi obaddayo ewabbajje sikyasobola sidda mabega era sina kyemwagazi era tomuteeka mu bino birala ziri ensonga zaali za lutalo zino zakufa byawukana nno ebibi bisiŋŋana kale ebigambo ki byosobola okugamba Lwasa tumalirize agendere ku mateeka ge bamutaddeko aleme okukozesa amalala kuba ndowooza akitegedde tinsobola waba alowooza yasooka osaba kifeesi nsobola okukozesa amateeka n'afukamirira ku mateeka yes kale atuuse n'okunoonya bamweyimirira ne babula tulabye nga beesonda ssente munda awo nga beesonda obukyenji wazibadde zaggula mpapula ensonga zonna because ensonga ziringa za court right now so sisobola kwogera bibadde eyo kusinga ku ekyo ekiriwo kyekyo n'obudde bubona obuzibye ogenze n'ogamba nti ensonga zino mugenda zongerayo bw'okoma ogenda kufuna print house biki tulaba Lwasa bamutadde ku bond kiki muli ekigendererwa kyange nga bwe bagenda kasimu k'emirundi 3 Lwasa ntambulirako kati ewookusatu wenkazi nakasulawo wiiki 2 ate yazze ekiro
ate yasooka kunkubira bw'obeera ggwe ani amulagirira oba tantambulirako ani amulagirira era lwaki abankubira ate nga kyali bwe yasooka okubira naye nankubira naye amaana najja ate najja kiro ate nga sikolagana naye ate nga aludde nga ntambulirako yensonga evunanya Lwasa siri safe ng'omunauganda ate manyi buli kimu asobola okukikola era abadde ze ne bakifeesibe ate bakifeesibe bennyini bankubakubadda ne mbaloka ku poliisi olwala nga badduka bamalevu tobalabye badduse ne bafuluma kuba bagambye ontyo mbafunye era babadde nabo be bamutambulirako weeba tebadduse ekikumi era banatumiza abalala mubalabye era be bamweyimidde abalala batumiza nga bali bonna babadde nabo abamanyi nti no kaweddemu era olukyogeddeko buli omu afulumye mpolampola sizeemu kubalaba ebigambo ebiri ku social media biraga nti wayogera nti omusajja alina ebintu byakusindikira kituufu saagala kuddamu ezo ensonga saagala kuddamu ezo ensonga olw'ensonga gayo mu musango tugwongeddeyo buli kimu kigenda kuvaayo mu bulungi bwakyo nga bwe kirina okuvaayo obadde omaze mu relationship bbanga ki ne Lwasa Lwasa namala naye emyezi 6 wakaawe emyezi 2 wabweru gye namala naye nayoka naye mu January omwaka guno nayoka naye mu January so baneewuunya okuba nga up to now ndira ku nsiko olwa Lwasa noba mukwano gwe gubasumbuwa sesiina mukwano naye yadde n'eddakiika n'emu era byonna nti bina byebikwatako n'omukwano gwe agenda kukwana abalala ko munnaye twana extent otuuka omulangira ebitundu bye ebyewansi nga bwali ow'okujampinga anti abadde ansiriwalirako ati ofuna omulaba Lwasa wakujampinga bujampinzi saagala kuddamu ebyo nze njagala ddembe lyange ng'omunauganda sigala kuddamu katemba yenna saagala kuddamu katemba yenna njagala ddembe lyange ng'omuntu justice mbeere nga ntambula ndi free naye bukyanga nve ewuwe siina mirembe enono mbeera muwasiwasi mbeera mukulobaloba mukumagamaga ligofuna yagenda kati oli safe ngenda kubeera safe for these days I'm very sure niba Nash kati ninyo singa ekigendererwa kyo tekituukirira oba ekyokwala Lwasa alekerawo okukola byalina ekisobola butatuukirira olina ekigendererwa ekisiba Lwasa abeere mu ate kati mbadde nkoze eki ekimusibira era lwakisigaddeewo omusango njagala ddembe lyange ng'omunauganda njagala obulamu bwange yanswazasaza ladda yanyambula dda mwena mwabira batekafuka tekakola ki byonna nabigumira kati atanda atandika n'okuntambulirako andeko bandi naye nga nina emirembe gyange ndya nnyo mbeera wenjagala abakazi abeeru nga bafuka awayiriza oba saagala kuyingiramu ebyo kyenjagala ddembe lyange munauganda nga Lwasa takyantambulirako era kyekiriwo kyentunuulidde kyokka nga tatunula nawendi oba ddayo ewa bajjo sikyasobola sidda mabega era sina kyemwagazi era tomuteeka mu bino birala ziri ensonga zaali za lutalo zino zakufa byawukana nno ebibi bisiŋŋana kale ebigambo ki byosobola okugamba Lwasa tumalirize agendere ku mateeka ge bamutaddeko aleme okukozesa amalala kuba ndowooza akitegedde tinsobola ti waaba alowooza yasooka osaba kifeesi nsobola okukozesa amateeka n'afukamirira ku mateeka yes kale atuusa n'okunoonya bamweyimirira ne babula tulabye nga beesonda ssente munda awo nga beesonda obukyenji oba zibadde zaggula mpapula mu maaso ga osi atunnyonnyole kiki ekimuntambusisaako tubisolo binze byonna yeewozezaako tuluddeyo nnyo okubanga buzibye tuba abadde agenda kusulawo obadde ogenda mukwata mbadde ensaze waasulewo naye waliwo omusajja omunene amweyimiridde muzadde annyonnyodde buli kimu nga ndaba yagenda okweyimirira kwali nga tukomawo nga 8 nenzikiriza tugenda amaloboozi gonna ga Lwasa ge yankubira ne footage tubikwata ate printouts zitwalamu ka time kuba bakinnyonnyodde nange ate nenkirala nga ne printouts zenyini zitwala tebagenda zikola lunaku lumu bazikole ki oba amaloboozi gajje so naye mbirese naye nga tukyagendera ddala mu maaso kuba nze nganya otuula naye kuba badde banga ntuule naye ebintu biggwe sisobola kutuula na muntu kumala nsonga lunaku lwaleero ku kyobulamu bwange kuba bonna kye babadde baŋŋamba ntuule naye ensonga tuzimale bamuteekeko okuba nga tantambulirako okusinziira ku magezi ga Lwasa nga bwe mugamanyi mwenna magezi mabi akkiriza ekintu era nasigala nga akutambulirako kyeva njagadde tubyongereyo lete print out lete buli kimu ekikakasa era ekikola ki ekikakasa era ekiprovinga kyali sabo okona ate obidda mu
so kyekyo wekizo bagamba so tugenda kudda nga 8 afunye bufunyi bond ze madensi byello abeerewo nga nange wansengula naye abeerewo naye bwe tumaze bagamba byetagamu era okuprintinga amaloboozi naye nga omusango sigujjeeyo era nguleseeyo kuba nange spendinga sente okusengukasenguka ate nkikooye sikyadda ku kyeyo njagala kubeera omunnayuganda eyeeyagala okwagala lwasasaza musango era nsobola nyongera bwongezi kwetondera abannayuganda nsaba munsonyiwe ekyanjagaza lwasa saamanya njize era bwe njize nenvira ddala ku basajja siriddira basajja ogambye oyagala kudda ku bakyala ku bavubuka abasajja abakulu obagobi laavu kati obudde buno yo njitya olaba omusajja gwe nayagala obulungi nembavuma mwena nembagoba obudde buneeno yate yandiisa akakanja lwaki obadde omuvunaanya misango kyokutwaliza ewamu kuntambulirako yajja ewange ekiro ku ssaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro ate nga yasooka kunkubira gadde bifo ne bakyali be nga bankubira then ekiro ne bajja ewange nabekangira ku geeti ya kyekyo kati bwe mubadde mundeyo mu kafubo nga mwogera amukkiriziganyizza ku biki tewali betukkiriziganyiza nako kuba babadde baŋŋamba nti ese naye bamuwandiise ekiwandiiko nga taliddamu kulinnya like batekawo oba sentimita oba biki byonna nze mbadde sikyagala kuba lwasa yeefuula nga baŋŋamba tumuwandiise bwe tukuwandiisa omuwala n'afuna obuzibu oba n'asemberawo oli eddakiika eyo biggwa ne mbagamba nedda tweyongereyo asikula baayi ali mumbi omukulu buddezuuminga yiyo gye yaleese okuulya naye baaba jago wazeemu n'ofuna sente yazzeemu n'alibaka ate amuyimba mutalina yadde 10 yiino yaleese eno mbi lwaseremulo annaki tekiribaawo naye bwe neebeera asiiyera tujja kumanya bwe neeba siiyo lwasa tugenda kumanya bwe neeba siiyo eno naye bannayuganda baweeyo bubaka ssebo bwe naaba esiiyo osirwala ki banne otubulire kyotuwulira ensonga zo zimaliriza sina kyemmanyi muŋŋangamu ndabakali akazimu ate ndaikamukalagawa kagambye otuuse ati yange rero akagudde amasimu oba kogedde nammwe anayogera agamba nti ate kali nsebe nakagaa ndi tuzze Bina komano lwagundi